that the Director of Physical Planning and the Director of Engineering and Technical Services urgently visit the affected area together with the CETA leadership and the traders to conduct a comprehensive on-ground inspection and recommend suitable corrective measures. Kabasaba Director of Physical Planning and Director of Engineering and Technical Services bakirire ku ground, bakore inspection, then bakore recommendation. Three, compensation arrangements for the affected traders to be considered and effected by KCCA through the legal paths. This is what Soka Yakanimirize, get no for it, ebigenda maaso. Ekyokubiri by engineer, Director of Engineering and Treasury Technical Services wamu no physical planning bagende by inspecting baleeta report. Ekyokusatu ye compensation. Waliwo ekirala ekisukka mu ebyo ebigenda maaso. The central government, the political leadership here, meetings in Solware, Kubide, so Nazari Montekateka, Yakatesa, so reporting again of Bawansi, Puduno, Oktua direction, Wawetulaga, Unsonga Yubanga, Ichava, they would teach them, Neyukubanga, Avantaba, Philippe, Bagenda Kulikova. Nsaba Bakababange, Nkomao, Badizo Muzindalo, naye nga nyongera okusaba abasuubuzi nti ttiimu webeetuuse gye muli kuba simanyi bwe tubona kola bintu bimu naye nga amaduuka agamu ebifo bye natuuseemu abasuubuzi ndowooza baatunulidde emaali nga tekyatunulikikako ne bagifulumya ne baggalawo. So bwe tuba tutuuse nga gwe muli ekikwata ku munno eyagaddewo tusaba information eyo ekikole ki ogituwe babampadde information nti ebintu abantu babifulumiza babyononese ne babitikka ne baggalawo. So tuyinza okuba nga abantu nga tetubasanzewo nga waggale singa ttiimu ebeetuuse tubasaba information eyo kolawo ki ye ttiimu eyagenda etuyita compensation ekola ku nsonga za compensation. So ettiimu eyo director waayo ye director Birungi Sheila naye nga omukugu alimu bamwita Mr. Pasco omumanyi akola ku nsonga ezo. So abantu bano bwe bajja waliwo abakugu abalala abatula ku kirimuna naye preliminary ze bagenda okusooka okubuuza edduuka namba eno lyani era alirimu bagenda kufuna information yalirimu ate bakoletinga information yeyo ne landlord mupangisa liko wateeka muki mu dduuka lino okusobola okubanga tukoletinga information yeyo awamu era banaaba bazze bajja kuinteractinga n'abantu be banaaba basanzeewo kubanga bwe tugambye yesterday nasanze amaduuka agawera 10 mu korida emu gabadde gaweranga mukaaga nga magale nembuuza nti bano tebakoze lwakuba lwasaanye ne baŋŋamba abantu abo bwe baguddewo ebintu byabwe nga tebifaananyika ne babitika ne bakola ki kati ojja kwesanga nti tuzze Sharifa mumusanzeemu naye ate bwe mugenda ku dduuka eddala nga waggale ng'olutambula ki taliimu. So tulina okuloletinga information ani yabaddemu ku kiseera obuzibu buno bwe bwakoze ki bwe babeereddewo. Yensonga lwaki mbagambye singa abaako kye bakubuuzizza ne bwe kiba nga tekikwatako
gwe nga kikwata ku neighbour information y'ogikola ki gituwe. So tujja kuleetinga information yammwe, kuleetinga ne information balandlord gye balina, tukole report. Reaction Yes, amanya n'eddoboozi bampita Abdallah Walangalira, omuvubuka embula kalevu eyeegwanyiza okubeera omubaka wa Kampala Central Constituency ku tiketi eya PFF. Asebo ne bannyabo enkya ya leero omulodi w'ekibuga Elias Lukwago ayise olukuŋŋaana lw'abannamawulire wamu n'abasuubuzi abaafiirwa ebyabwe mu njege eyaliwo kire ekyakeesa olwokutaano wiiki ewedde. Tubadde mu lukiiko olwaleero executive committee technical team ya KCCA n'obukulembeze obw'abantu. Ebisaliddwawo bingi, ebyogeddwa bibadde bingi, abasuubuzi bye basaba bingi, n'olukiiko olw'aba technocrats nalwo lulina ebyalo bye lusabye. Naye mu byonna tujja kusaba nti abasuubuzi basaba ekintu kimu, compensation. Webanga compensation gye basaba nga baafiirwa ebyabwe, kyanguyirizibwe abantu baleme kufiirwa nnyo. Kubanga ekyuma bakikuba kikyayokya. We binaayitako ebbanga ffe tukimanyidde ddala nti abantu bano tebajja kukola ki, tebajja kufuna mpeera yaabwe. Abantu baafiirwa obulamu, abantu baafiirwa ebintu byabwe bingi, ate nga n'olukiiko lwennyini olw'aba engineer luwabudde nti ebizimbe bino ke bitandise okuyingiramu amazzi mu basement ne galigamayo ennaku eziwera. Tugenda kulaba ebizimbe nga bitandise okuyimbuka nga bigwira abantu lwakubanga bigenda kunafuwa. So mu kino tusaba busabi bakama bafa abatutwala. Downtown yeyo waliwo obumenyi bw'amateeka nga waliwo constructions ezigenda mu maaso nga teziri mu mateeka. Biyimirizibwe embagirawo kubanga amazzi agava waggulu ku Namirembe Road, amazzi agava waggulu ku bizimbe bya Majestic Plaza na wawawawa we gaba gazze bulijjo gayiwa mu Nakivubo Channel. Saawe eno tegakyasobola kukola ki kukkayo kubanga wali blocked. So basebo ne bannyabo tujja kusaba bekikwatako constructions eziririgo ziyimirizibwe mbagirawo kubanga ffenna twagala enkulaakulana naye erina kuba mu mateeka. Tewali certificate ya NEMA, tewali ki. Mu ttuntu y'olwaleero luno wagenda kubaawo kanso egenda kutuula tulabe ki ekigenda okukola ki okusalibwawo ba councillors ne road mayor. Neyanziza nsigadde Abdallah Walangalira, flag bearer wa PFF Kampala Central Constituency. Ngajja n'afuna emaali ye ekiro kabano baggalawo n'abeeko ebintu bye n'abikola ki n'abitunda. Nze ng'omu ndi supplier era n'abadde situbula wano nkola empale entungire wano mu Uganda empale ez'omunda era kyogeddeko wano bwe mulundi olusoose kuba tetwagala kwogera bintu ebyo. Owa abaana nga 36 n'olinda Sande twamanya gy'aterese tumanya ki bwe twatuuse okumita twayibi buli omu ng'akulaga obutuufu, buli omu ng'akulaga nti emaali yaweddewo ate ekituufu emaali yaweddewo. Kati baana abanga bagenda kubeesinga ku risiiti yeye nkusuubiza wano waliwo abantu batamanyi bamwami Drake batamulabangako aliwo nga mukufuluma kizimbe kyewa chain eya ecosystem eri downtown yawo buli muntu bwakutuuza wansi nakuuli engeri survive kale weewunya era gavumenti eno yandibadde tukubira mu ngalo ku butateekanya bwe tulina n'engeri twambala obulanga tutuuka okukola ssente banagetuttewa sigenda kutuula sigenda kwebaka ensonga esooka njagala kutegeeza Lord Mayor si buli muntu bw'olaba wano nti alina risiiti nti yenna nnyini dduuka. Okufuna edduuka mu kibuga Kampala oba tolina miliyoni 7 kweyongera waggulu tosobola kugula guduwizi. So bino gavumenti byegamba nti muleke risiiti kwe mbadde nsasulira amaduuka g'abantu ffe tuli bayimbi era leero ngenda kukangula eddoboozi tubategeeze ti ne bwe munaaba musazeewo kuliyirira muliyirira abantu abatuufu buli muntu agenda yinze kutuukanye amaduuka gatundibwa ekizimbe kigenda okuggwa ng'oli ayinamu amaduuka 10 si
ng'akola ki ng'awera kimanyi ndi mukazi ali private sera kuvaayo okukweka embuto zange embeera mu bulamu bwange naye nvuddeyo mu mbeera bweti okubona bwabutali mu mativu tetugenda kutuula tetuli mu ntabo za politics tetwagala kuyingira byabufuzi bya ggwanga tetulina bwe tumwana twagala tuliira nina looni mu Centenary Bank essaawa ebala ekyabala era juice wano mu COVID-19 nali nzabinga looni omukulembeze eggwanga n'avayo n'abasaba batukwatiramu amazima amatuufu balaga nti batukwatiramu interest yakula bukuzi ninge eyomusaabaene we bagamba nti interest ekisimanya batuyambeko balina okuwandiika official twetaaga Bank of Uganda twetaaga KCCA twetaaga twekekuma wano eddoboozi lyaffe lituuke wonna mbalayirira mubiri mukazi ali foko nendasiri nengamba kankole bizinesi nengamba kantuze niyakole bizinesi gwe mulamwa gokka omwezi nga mugwembaleka nembandiika ku mukutu nga mbuulira buli musuubuzi nengamba obaako nekantukokola sirika fuba bufubi obeereko okolera eyo munda kuba era we bategeera nti okola bajja kuyingiramu naye era tukomyewo nga tuli wano tusaba byangu tetuli bannabyabufuzi mwezi gwatandise balangiroodi essaawa yonna bajja okuyamba rent waabwe mbadde nsaba mu mbeera gye tulimu abantu bano nabo bakwatibweku bafuna ekisa ku mutima mbadde mbasaba mukwataganire balangiroodi baffe kubanga essaawa nayo gye tulimu yandeku bagenda kuyita ennaku ezi nga bantu bamukoze eki bamule naye tugenda kumugjawa nga mu mbeera gye tulimu n'ebipya gye tulina mbadde nsaba mukwataganire balangiroodi bonna nabo mukole nabo mu miitingi basobole okutegeera ebintu byetambula physical planning na engineering mukesi for decades kubanga efunga yegenda wano chinda kandi mukobolera omukulu gw'abasookawo naye omukulu gw'omukobolera kyemusa n'okutuusa kati tewali temwali mutuusizzaako okusobola okutuukaganya n'omutindo okuliwo essaawa zino ekibuga ekyalekebwa nga kipulaningiddwa abazungu abalungu 8 tukyatambula ku puroguramu y'emu emyala essaawa zino tosobola kungamba nti bainginiya abakuumiza okuzimba kw'omwala tebasobola kukitegeera nti materials zebagenda okukozesa tezisobola kuholdinga mazzi ndakugolopa okuprominga inlets z'amazzi to secure his building. The engineers of the city were there watching, and now they have called us here trying to tell us how we will be compensated in no given way because they can't explain, but it's there, they can't even verify. Ngabatamba abantu abasuna enjala because that's our everyday earning. Ngabatamba abantu abo nga bwe balina abazukulu baffe kubanga bwe bulugo twasomerera simusanga baffe kubanga twafuuka abasuubuzi kitiibwa kyakatera kubanga bwe yakulonda n'okukulira yafuzi oba n'okola mu ofiisi y'amanyume twakoleramu naye ffe munaye katonda tukula abasuubuzi bwe tujja ekyokugenda ekyokunywa mbadde nsaba abagenda okuddako okwogera b'obuyinza mugezeeko okutambulira ekituuka kubanga tekimanyi Mbadde nsaba okende ofunze tebakyengezako Mbadde yes. kubanga bamanya ebigenda okufaayo bwe balabalamu ebigenda okufaayo nebigenda kumbenefitinga ngakireka kati essaawa zino sine engineer bw'abanga cannot explain up now
beeteko okufuba abantu nga balaba ne bakimenya budde bwakuba baddeesenga naye tebakifaako right now bagamaze okutukuba butuyise wano executive atugamba bagala kukompasetinga nga bamaze okukula ripooti eyaba naye nga social license KCC bebenonya license buduuka etuukawo naye nga bwe nabagambye nti nyimiridde enkakasa bwe bankoze ensobi yonna njetondera naye ekakasaaekikoze olw'okuba nti nnyogedde ekiruma abantu kigaitaga emitima gyo bulijja kitwogerebwa bwe abana bwenasatako nabagambye nti kino kye tulimu tulina okwezuula ebibiina ebitukyukirira mu basuubuzi binala kyokka okutuusa eddoboozi lyaffe naye olwokuba nti ebigendererwa byabyo birunga tutusinkana meeya bamanye kasiina yawandiise baluwe wa meeya kyogamba kasiina mwaka kikolera lwaki teyaddayo wetubuuzaako ti ekyo kyennyini ebibiina bitukiikirira mubiga bwe bikiikirira abasuubuzi nga birina ebigendererwa byabwe yebigendererwa obuzibu naye abasuubuzi bennyini buli omu amanyi teyeetaaga ku mutima gwe nakugambye nti ebyobufuzi byonoona omulimu gwaffe ababyobufuzi obufuzi bwe mulimu gwabwe fe omulimu gwaffe tuli basuubuzi lwaki obwokulira mulimu gwo omulimu gwaffe kubanga haamu yatuuse n'okugenda mu katale kase ku ddembe akakoseddwa amazzi buli muntu mu kapasite ye alina nga bwe yakoseddwa naye n'omusuubuzi ono mufuna mpola ow'ennyaanya zaagenda obutungulu zaagenda haamu yaani eyatuuka okuyingira busenzi bali ku ddembe n'agenda n'obuduuka ani haamu oyagaogerwako nze muntu eyasooka okuvaayo n'empakanya haamu nga nina omulooti era tetugamba nti haamu ng'asookedde ku mwala guli ogw'emabega ogwa church era bw'oba olaba wano okumanya nti abantu bano bakolera intimidation tosobola kulabawo omuntu w'omu kizimbe kya haamu kubanga bw'ajja wano tagenda kudda ku kizimbe mwe muba muliddeko naye ng'amazzi nabo gakola ki gakakosa haamu nze ebintu byonna bino mubikola naye njagala kulaba minisita wa Kampala ng'ali wano kubanga naye yanvaamu obuzibu buno bwonna era yawandiika ebbaluwa ng'awandiika executive director n'akoopingako physical planning njirina wano ng'agamba nti haamu mumuwe kyayagala mumuwe ne pulaani akole ebbaluwa gakyekaana weeri kati esaabazi n'abasuubuzi abamaduuka bakoseddwa bamufuna mpola mu butale tebaasigaziza nnyaanya tebalina butungulu eggwanga naalifuga kyetwagala okumanya haamu yali waggulu w'amateeka haamu akoleraani bwogera n'alaba kampani kati eri mu kuzimba omwala bakiyita ki haamu ani yayongerako KI ekitegeeza haamu alina amuli emabega fe abannayuganda babonaabone ku lwa haamu gavumenti eneeveeyo executive director kibuga kikyo naye lwaki ekibuga kiri mu kukaaba Kampala gwe mutima gwa Uganda Kampala Central gwe mutima gwa Kampala lwaki abasuubuzi n'akatale akamwe aka KCCA haamu akayingiridde akatwala musirise Gochammeka nze nkolera mu majasitiiki naye ng'ate era ndi munnabyabufuzi enjege zizze zigwa fe bwe tugezaako okugamba katugende tulambula abasuubuzi
simanye nga bagamba nti abo balukwako bati fesi mbamali bafumita ebiso naye nga tuli wamu nammwe era njagala okubeebaza mwebale kuvaayo n'eddoboozi ekkamu mwebale kubeera bagumu mwebale kufaayo kwerwanirira naffe abakulembeze ku Kampala Centro tuli beeteefuteefu okulwana nga tuli wamu nammwe sebo omuloodi abasuuzi bose obuloodi bali mu bulumi kimanyi naawe olulwamu nabo